Mje bali. Kale malona tuli wano tubanoonyezaako. Mazeno otufuna. Badde ng'otuwulira bulizi. Anti munange tubadde ku social media ngezo olaba erinnya abakombi nebuuza abakombi be baki. Abakomberera ensonga zonna mu ggwanga. Oba ziri mu kkubo oba mu lujjo oba mu kisenge. Zonna tuzikombanga. Muwangalirawo. Mitundu by'eggwanga eby'enjawulo naye nga amakanda gali Nansana efuuse ensonga nno. Nansana etandise okuvaamu yavaamu oluyimba Nansanana. Simanya abaana b'e Nansana. Ki ekiri e Nansana? Kantandike nawe mukulu. Nansana bingi ebiriyo. Baana ab'obuwala tulina bangi abanyirira n'abaana ab'obulenzi. N'ababbi. Basinga obbe Nansana. N'ababbi. Ababbi tebakyaliyo baggwayo. Bamalayo ku mulembe gwa Fande Kirumira baggwayo. Babbi bakoma. Naye ng'eriyo etali babbi. Babbi baggwayo. Kati tusinga abasinga okunywa. Nansana tunywa. N'embizzi tugirira ddala e Nansana. Enchiri bagikuba. Tugikubira ddala. N'emyala emingi giri Nansana. Emyala gyasigalira ku mulirwana e Bwayisi. Bwayisi Nansana tozasanga mu Nansana teri myala. Abakazi bayitiridde Nansana obungi. Abakazi bangi ate abanyirira n'abawooma Nansana. Waye ebijimusa bingi. Ttaka lyalo gimu. Abakyala b'e Nansana banyirira. Nze okugamba. Naye tulina ekizibu ki? Ekizibu kiri kimu kye twakafuna. Biki ebisinga okusomooza Nansana? Abakyala bazika nnyo. Abakyala balina omuzigo baakubye bakopye mu bazungu. Bayindi abo mpulira abayindi abo. Nnyonnyola ensonga eyo ssebo. Omuzigo tusanze mu bakyala b'e Nansana. Gwe mwakoperedde okuva mu bazungu. Okuzika. Mwalalize n'okukozesa ebizigo wansi nga mulanga abakola enviiri. Ekyo tujja kikkiriza gwanya akwata paafu wansi n'okwata paafu wansi n'ossaayo n'eddayi. Biri Nansana. Mukulu. Ate ekyo ekizibu olabika gwe profesa mu kintu kino nera ku bakombi bano. Kye nalabye banzijukiriza okukwata enseenene. Nali nako mu kukwata enseenene nga mu 1999 eyo gye wawenjanga. Wenja. Kibazi n'ogisanga wansi mu tteete kkalu. Eno n'osangayo kulunkalu. Naye abakyala b'e Nansana babinzijukiza. Oddala n'okubira omwana essimu n'ajja n'ayisaamu lukwakwayo n'okubazza ekkulaba n'asaawasaawamu busaayisa. Abavubuka basanze ebizibu. Mubirabidde Nansana. Ate ekyokubiri Nansana eno gavumenti bw'enaaba tevuddeeyo n'eyisa etteeka ku nsonga eyo. Omanyi gavumenti buli kimu kyetujuliza. Gavumenti yeetaaga eveeyo ewere abakyala okuzika ennyo kuba tusanze obuzibu abasajja bangi ddala abatali bakomole bajjudde mabwa. Kuba ne bw'oba ggwe ng'oyingidde ekiteete ekyazi ku bulungi. Kibayita okulwana entalo nti omusajja alwanya entalo we nawena ng'ojjudde enkovu. Oyina enkwavu. Ogezo oyise mu bbomu bamusaayi. Babe bagamba nti engabo enziro girabira ku biwundu. Abaami b'e Nansana abaziro balabira ku biwundu singa obakebera mu mpalo emitwe gyonna gijjudde embale. Givudde ku biteete abakyala be batayagala kukendeezaako. Era ekyo kivuddeko ensangi zino akawuka okwegiriisa mu baana abato. Endabo yonna eva ku ekyo okwagula abavubuka bye bimu ku bibuuzo bye musinga okunyumya e Nansana. Nti abakyala badde ku nkola ey'edda. Edda bajjajjammwe baayemwanga. Tubanga nagira babanga n'obumwano. Envu basookera kuva enkola ey'envu eyo. N'oweemaanya. Twagala ku ekunyonyogere zonna ne ziggwawo. Omwami n'aba ng'alina okutakulira essaawa 2 okufuna feeling. twagala kumanya mu mboozi ezisinga okuba e Nansana mboozi ki ezisinga okutambula e Nansana eyo? Agamba abulira gwakoowa. Tukugambye ekizibu ekisinga abasajja bafa kisiiri teboogera kati ffe abakombi tuvudde tukombeera ensonga ekirala bagitegeere enfuufu nnyingi ogala omuntu wakolina ng'awulira omuntu agulumidde bw'atyo abaana ayambala atya empale era bw'ayambala empalo ekolamu ne kaaveeti alabira ddala nti omuntu wamma yagulumidde peti ne muzivaako nemudda ku bubayika gy'oboozise kabaka ku birooti. Ate kino ekizibu kigenze kisaasaanira eggwanga lyonna
bwakyala abasinga empale bawulire n'abaana abali public simanya kawempe bakopperera ensonga eyo netemukopa nsonga okubuka enansa nalwambe kisa kyakolebwa owulira munno ng'akaaba wowulira omusajja omukulu n'avayo n'ayogera ensonga mu bantu omanya ina weemutuuse osanga omusajja omukulu ng'akaaba omulango obutakungula kugamba mutandisa okutambula nga mwogera mwekamusajja ng'anyumya ajja ebiyengeyenge taata gwe kiki kyovumbudde mu kutabaala ennyo nze kyenvumbudde abakyala kati nasooka kukizula nti kiba kyalina bwagazi saawa 2 namba oli mukuwatirira mukyala talina kyeyagizeemu dda naye kati bwengezo kinoonyerezaako nawandise n'akatabo bw'osoma akatabo kange nakinoonyerezaako kivudde ku mashini zebakozesa obumasini bw'abazungu edda bajjajja ffenna zikuno nga beemaanya bwemaanya navu ofuna vuno weemaanya naye kati mwe abakyala byotandise byebyo ebizigo byokya bateekako ne duraya bateeka ne duraya awantu awo kati oba onaabeera otya oteeka otya ddayewa mu maserengeta omukulu kikyovumbudde kati nze emyaka gyange njogera twef experience tutambudde tulwanye entalo tulwanye eze Ukraine tubadde Syria bagidadi ffe tuzirwanye twogera twef experience kati abakyala basusuziga nkugambye banzijukiza okukwata ensenene abakyala owenja mu wenjo oti okutuuka gy'olaga era kati kyetaagisa ndowooza kufunayo kibiina ky'obwannakyewa kiveyo kitandikwe okulwanirira ensonga eno eveeyo ku bakyala bano tebakyafaayo bo simanya balowooza mulembo baki naye kati ensi bagivuga bagitwala eyo abakyala bakola fida naye naffe tugenda kukolayo ekibiina ekyaffe bwekitongole kivayo kirwanirira bakyala tunakituma mida wabo balina fida tutekengayo ensonga zaffe ezo osanga omukyala osajja tukuluusanyizibwa naye tulina gye tuddukira tuli awo mu bbanga byali byakomadda kati ekyo nakyo bakyala oba mutuuzo ono minisita mutuuzo yabakangamu si kirungi abakyala bonna kati abamu gundi samuzi omanyi samuzi okulya okusinga okuwooma nja kukuleeterako obwemakulu nja kukuleetera samuzi ali nasa n'abanywi baserunywi bonna bali nasa zeke nyini ndi mugagga ng'omuntu ogwo oli mwegasi sente zange nina n'abagagga bannange manyife abagagga ate tetunyumirwa nnyo kwogera abagagga bannaffe nze nga sente zange twazikola tetulina mutawaana waliwo amakutano wenywera ate ne NASANAN wasengayo loogi ennyingi menyayo nga 5